Red Zone TV kwoli nga bulijjo bale kubeera nga otugoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kaakati nkuleetedde wano ebigambo byogenda okwewuunya ennyo byogenda okubanga ate tobiwulirangako ewantu ewalala oyinza okubanga wabiwulidde ewa muganda wange amanyiddwa nga CEO wa channel gye bayita Emboozi mu Yugi ndoze Emboozi mu Uganda muganda wange munoonyezaako naye muganda wange nkunoonya era kyoba omanya tuyina okubanga ate tuwogera nkunoonya waliwo ensonga ezirina okubanga zoogerebwako naye nga gwali ku Red Zone TV webale kubanga okyatugoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo anyongera okujjukiza gwatanaba kubanga osubscribing ntikkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel eno kwata kadeka notification ako nga bwe ntera okugamba kakuyambako okujjukizanga Red Zone TV bwe naabanga etadde ensonga yonna ate n'obeeranga omu ku abo abatamisinga n'obeeranga otambula naffe mu nsonga ng'eno ebigenda mu maaso ku nsonga y'omukulu oyo gw'olaba amanyiddwa nga Honorable Mpuuga Nsamba former leader of opposition former commissioner akyali commissioner bamuyite former commissioner wa parliament akiikirira Nnyendo Mukungwe asaidize Masaka ku kadi eya National Unity Platform omusajja yava mu kabinja Kasuubi omusajja yava mu kibiina kya DP ne baforminga DP block najja mu kibiina kya National Unity Platform olwaliro ng'afuuse ensonga kakati obadde okimanyi ti Mpuuga Nsamba yasisinkanako omusumba Aludde Bujingo ekyo manyi kijja kwewunyisa naye nange amawulire gano njagadde nga kuwe akantu kano njagadde nga kutegeeze okawulirize bulungi nnyo emboozi sigenda gikuwa yonna kuba sigiyina wabula waliwo omukozi omu ku Soloti TV eyali akola ku Soloti TV eyavuddeyo n'ayogera ebigambo bino emboozi ngenda kuwaako akantu katono nnyo ako okukakasa ebigambo bino obiwulire gwe kennyini ng'obiwulira ng'omusajja abyeyogerera wabula nga oba oyagala emboozi yonna genda ku YouTube yo teekamu Emboozi mu Yugi channel eyo omusajja oyo namwetegerezanga bambi emirimu engeri gy'agikolamu nsufu nnyo musajja aweereza bulungi nnyo atuusa abantu bonna ne baba nga ate bateeka eddoboozi lyabwe ku mayengo g'omu ggwanga Uganda ku channel ye nga kwe bayita emanyiddwa nga Emboozi mu Yugi era ojjagenda onoonye ku mboozi eno ojja gifuna mu bujjuvu bwayo nga kigambibwa omusumba pastor Aludde Bujingo owa church emanyiddwa nga House of Prayer Ministries abadde aludde ebbanga ng'asabula Robert Kyagulanyi Ssentamu mu buli mbeera yonna nga buli wamusanga ayina omuyisaamu eggaali buli waawulira nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yagambye kino ayina omuyisaamu eggaali ebyo byonna kakasanga mbadde nga mbiwulira era nkakasanga mubimanyi kakati former leader of opposition ku kadi eya National Unity Platform ng'ali mu parliament y'eggwanga Uganda asazeewo mbu yasala olunaku lumu n'akyalako ku Soloti naye nga tebagenze ku mpewo ne bagenda ne basinkana n'omusumba Aludde Bujingo ne babaako bye boogera era mbu Bujingo n'amwaniriza n'essanyu eringi ennyo kakati wano omukozi ono former employee owa Salt FM ne yeebuuza ddala ki ekiyinza okuba nga kigenda mu maaso sijja kwogera bigambo bingi nnyo njagala nkuwa ensonga eno okiwulirize bulungi nnyo ate oluvannyuma tubeere nga tweyongerayo naye nkugambye nkusaliddemu akatonotono wabula obanga oyagala okuwulira emboozi yonna ojja kgenda ku YouTube yoteekamu Emboozi mu Yugi ogoberere omukutu ogwo osubscribinge okwate ne kadeka notification ate oyongere okubanga ogulaba omukutu ogwo kubanga nagwo guweereza bulungi nnyo CEO wagwo emirimu agikolera ddala bulungi nnyo ojja kubanga ofuna emboozi eno mbulambalamba kati kankuweeko kano okawulire omukulu Mpuuga Nsamba bwe yasisinkana Bujingo ki ekyaliwo sooka owulirize nzije tweyongereyo okubanga tutematema ensonga eno nalaba nali ku Salt nga mpeereza olunaku lwe nalaba leader of opposition Mpuuga ng'azze ku Salt TV ng'atambula bw'ati najja n'akyala ku TV ya Salt naye nga ku TV wazze okukyala mukama wange yali ebbanga eryo lyonna akuba Robert Kyagulanyi okufaako obufi nga ne ku Sunday eyo yali amaze okumusabula bubi nnyo ngenda okulaba after 2 days nga leader of opposition yazze ku Soloti mbwazze kukyala mu studio bali mu kwogera ne bakubisaawo n'olukiiko ne tutuula baba mukwatadde okuva ku gating emmotoka ziyingira najjira ddala munda nendaba mukama wange omusumba Aludde Bujingo ng'afunze bw'ati ayaniriza leader of opposition Mpuuga nali mu studio neŋŋamba ddala era nali njogera ne mukwano gwange asakira amawulire ku Salt asakaga parliament ndi mugamba naye Mpuuga okukyala ku TV ya Aludde Bujingo
asiiba asabula Robert Kyagulanyi buli lunaku. Mpuuga ono waddala bwentyo bwe nakyogera. Yes. Kiyiseeko kati omwaka n'ekitundu. Omwaka mulamba n'ekitundu. Yes. Nga Mpuuga akyadde ku Salt esiiba evuma NUP, esiiba evuma Robert Kyagulanyi. Musajja najja n'akyala mu bitiibwa n'endaba omusumba nga amusalutinga nga they are very happy, beegudde mu kifuba awo, munnabuddu munnange neŋŋamba no wano walina okubaawo ekiwunya. So abantu bano Robert Kyagulanyi ayinza okuba nga ayina bingi by'amanyi. Akabonero akatono akalabika kategeeze nga kinene ekitalabika. So akabonero akalabika akannyonnyola ebitalabika. Mukozi yaliko omukozi ku Solot TV femu nnyo emanyiddwa okuba nga ye media ey'omusumba Aloysius Bujingo. Ebigambo biwulidde. Nkugambye era nkulifaalinze nti bw'oba oyagala okufuna emboozi mu bujjuvu bwayo genda ku mukutu baguyita emboozi mu yugi ku Facebook ku YouTube ojja kuba ogufuna ate era ogugoberere osubscribinge kwate ne kade ka notification era kukijja kuyambako okubeera nga yugi emboozi mu yugi bw'aba ataddeyo ensonga yonna nga tomisinga ate obeere ng'owuliriza n'emboozi eyo mbulambalamba ojja giwulira mu bujjuvu bwayo n'ebirala bingi byesikuwadde byeyannyonnyodde kubanga nze ngiwuliriza ne ngimalayo era naawe kyenkukuutira nti giwulirize ogimaleyo wano njagadde kuleetera ate nkumuliseeko waawe ogenda okuba ng'osanga emboozi eyo mbulambalamba obeere nga togimisinga ensonga zonna zitambule nga bwe zirina okuba nga zitambula. Kati ono ku Redzone TV ako twagadde tukakuwe obeere ng'okamanyi. Robert Kyagulanyi Ssentamu ono omusajja awunzisa agamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ayinza okuba alina bye yali alaba ng'oba oli awo ffe abalala abalaba ebintu oba n'abo abali mu kibiina ekya National Unity Platform nga munnaye balina bye batalaba kati ate ffe bannamawulire naffe nga tulina bye tutalaba. Kati ye ayinza okuba yali yakimanyaako nti omukulu Honorable Mathias Mpuuga already yali ayina abantu basisinkana olw'ensonga ono akijjayo bulungi nnyo nenjagala nkikuleetere naawe okiwulire nti yasisinkananga omusumba Bujingo era nti lunaku lumu nga obiwulidde yali ku Soloti ng'aweereza n'alaba leader of opposition ng'akyali leader of opposition ng'asaasta akyadde ku Solot TV awo erubaga ndoza side awo abamanyi side ze rubaga abamanyi ebitundu bye rubaga ng'okkiridde Manga awo Emmengo okkirira ogenda ewakaliga ewali Lubiri SS wewali Solot FM offices zaabwe. Kati kitegeeza omusumba Aloysius Bujingo awo yasinkanira ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga ne boogera ku nsonga ez'enjawulo era yali omukozi wa Solot agambye kyamwewuunyisa nnyo era wennyini we yagambira gwe yali naye nti naye ddala Mathias Mpuuga ono mutuufu. So ebintu bino biyinza okuba nga bivudde wala era nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ayinza okuba nga alina ebintu ebyenjawulo bye yalaba. Webale okuba nga okyatugoberera Redzone TV kwoli kugambye emboozi ennamba genda ku YouTube yo teekamu emboozi mu yugi omukutu ogwo ojja gulaba ogusubscribingeko okwate kade ka notification owulirize emboozi eyo eggweeyo. Ate naffe tujja kunoonyeza amawulire amalala byonna ogenda kuba nga obifuna webale okuba nga okyatugoberera.